Bagereka Maama Sylvia Nagginda olunaku olwaleero awamu ne muwala we Omumbejja Ssangalyambogo beesitudde ne bagenda mu bitundu by'e Namibia ebyo okukyalirako Ssaabasajja Kabaka era nga byolaba ebimuli ebyo embeera bw'etyo bwe badde. Maama Sylvia Nagginda ne Ssangalyambogo bagenze okukyalirako Ssaabasajja Kabaka eyo gy'ali mufuna obujjanjabi obw'enjawulo. Tukwebaziza nnyo maama okwewaayo kwe weewaddeyo n'okufaayo kw'ofuddeyo okulaba nga ogenda n'okyalirako ku Ssaabasajja Kabaka. Tweyanziza nnyo era kye tuyinza okugamba nti weebale nnyo weebalire ddala. Bingi bibaddewo, bingi byogeddwa, bingi biyisiddwawo naye osigadde ng'okyali mugumu era nga okyali solidi. Tweyanziza nnyo twongera obajjukiza mwenna baganda baffe na mwenna mikwano gyaffe Ssaabasajja Kabaka ajja kubeera bulungi. Wabula kye twongera obbasaba kwe kwongera okumusabira Mukama amutaase abalabe be ab'okungulu n'ab'ewabweru era Mukama we mwennyini amutuluŋŋamize amututereereze tulabe nga tutereeza buli kimu era buli kimu nga kitambulira ddala nga bwe kirina okutambula. Tulina okukkiriza n'okusuubira nti Mukama ng'ali wamu naffe ku lwa Ssaabasajja Kabaka buli kimu kijja kutereera. Weewaawo amaanyi abangi gabaweddemu, amaanyi mulimu kutya kungi naye tugume. Ssaabasajja Kabaka tulina okukkiriza nti ajja kubeera bulungi. Kyokka ate twongere okumusabira Omukama amusuuse, amutereeze, amuwonye byonna ebimusumbuwasumbuwa, akomewo alamule obwakabaka bwe. Tunaabasiima nnyo nga mwenna mwegasse wamu okusabira ku Ssaabasajja Kabaka. Mayiga nzija. Njagala musharinga vidiyo eno. Mayiga nzija. Omwami ono ndawulo ono gwe mulaba. Gwe yapataninga omulimu gw'okubeera ne Ssaabasajja Kabaka. Ebyo byonna bye mulaba ebimukolwako okumwambaza ebyo ebigatto ebikyafu ebyo. Okumwambaza bino ebigatto bino bye mulaba. Ebigatto ebyo mubiraba Ssaabasajja Kabaka wa Buganda. Mayiga ggwe nga lwaki ovvoola Obuganda? Kati bwe muvaayo eyo nga mujja mwasama wano. Oweekitiibwa Pulezidenti wano ate ngenda kusiiwuka ku mpisa. Bw'obadde oyogera otugambye bw'oti Oweekitiibwa Pulezidenti. Oweekitiibwa Pulezidenti ssebo otugambye bw'oti. Ebigambo bye mbyakinolojinga. Owulira Pulezidenti akugambye abo bonna bagenda bayasameeye ebweru mbu tetulina buyinza bwogera ku nsonga za Kabaka. Pulezidenti wuuno abazzeemu. Wulira. Yes, Oweekitiibwa Pulezidenti ssebo nkussaamu ekitiibwa. Nze omumanyini omulwanizi kungwe kojja omugezi. Naye ssebo Oweekitiibwa Pulezidenti waliwo ssebo wempulira nga emotions zirinnye. Waliwo ekitambulo ekituuka nga kirinnye because Oweekitiibwa Pulezidenti don't expect me nti mbeere n'empisa nga njogera n'omusajja mulabe engato ye musajja mumulabe engato gy'alina ye yagikubye eddagala naye Kabaka wange ali mu kinniigiina mu kirabe bwe kifaanana. Mwabaganda bannange mwabaganda wallahi mwe bwe muvaayo eyo nga muddayo eyo nga mwasaamirira ku mikolo gwe mubeerako mbu Ssaabasajja waaligwa nange wendigwa, Ssaabasajja waaligwa nange wendigwa. Mwe ba likes of Bamuwanga Kivumbi mwe Bamuwanga Kivumbi mugwana kuba na mbooko. Omusajja wallahi bamukutte gwe ndawula ku bigatto byonna ebyabaddeawo. Ate njagala okubagamba bannange eno ennyumba si Ssaabasajja Kabaka mwabeera.
eno cottage waliwo bwe tuyita bu cottage bu attached bubeera attached kati wano Ssaabasajja Kabaka we yabadde akoze ki we yabadde azze okumiitinga ono omwami ono kakati nabadde mbabuulira ono omwami Ssaabasajja Kabaka wa Buganda yamusisinkana ku airport e Windhoek n'aba SFC bana nono omusajja ne bapangisa emmotoka ziri 3 Ssaabasajja Kabaka wa Buganda ne bamutransferinga okuva e Kampala okitegeera ne bamuleeta Windhoek ne bamujja Windhoek in fact baasula na Windhoek olunaku olwo Ndawulo okimanyi bulungi naawe Mayego okimanyi bulungi nti ono omusajja ono gw'olaba Ndawulo ono mukyala we tabeera Windhoek mukyala we ono omusajja naye bamuyita Dr. Ndawula consultant physician mu eddwaliro eriri 700 kilometers okuva e Windhoek mwe gye muyita Windhoek njagala wano muwulirizeewo ono omwami Ndawula ayina mukyala we kubanga Ndawula ye teyasoma Ndawula ono gwe mulaba maama we yali akola mu lubiri lwa Ssaabasajja Kabaka maama wa Ndawula yali akola mu kati nga bano bandawula baakulira mu lubiri Ndawula njagala okugamba waliwo olugero lw'Oluganda olugamba bw'okula n'abalangira toba mulangira Ndawula leka kwerimba tobangako mulangira Ndawula tobangako mulangira maama oyo yali akola mu lubiri lwa Ssaabasajja Kabaka tobangako mulangira leka kulimba kakati bwe tuba tusaba Ssaabasajja Kabaka wa Buganda tumusaba ono omwami Mayiga ye yamumukwasa ono gw'olaba yamuli in control kati ono omwami gwe mulaba Ndawula ayina mukyala we akola mu ddwaliro baliyita Inajokwe Hospital eddwaliro liri Inajokwe kalwaliro nno katono kalinganga nno katawuni kali eyo kali almost 70 kilometers okutuuka ku border ya Namibia ne Angola. Check a look at how they humiliate Ssaabasajja Kabaka. Kusegeera kakati mbadde mbasaba mukwate ennamba eno kubanga mukyala gwe nkugezezzaako n'ogaana mukyala gwe nkugezezzaako n'ogaana nga njagala okwogera naawe ate gwe mukyala Ndawula ntegezeddwako nti mwakomawo nga mwenda mubadde Uganda mwakomawo nga mwenda obadde Uganda n'Endawula okitegeera because onjagala okukutegeeza Ndawula ayina omukazi omulala Ndawula twamaze dde okuprofilinga oyina abaana bo oyina omwana wo omukulu asoma South Africa akola masters oyina omulala akusoma South Africa oyinayo abaana babiri nga bono omukyalo ono mukulukulu naye nkwegayiridde olwaleero ne nkusindikira message wambulookinze kakati bannange mwenna njagala mukwate ennamba eno ono omukyala mugende mumubuuzeeko mukyala Ndawula Dr. Ndawula ng'oli consultant mu Inajokwe Hospital ng'oli physical consultant mu Inajokwe Hospital nkwegayiridde ogenda kuluzinga ebintu by'okoleredde Namibia for such a long time singa Mayiga n'abayingizaamu buno obuyaaye okusooka twamaze dde okuwendula abantu abali ku Twitter njagala mmwe mwenna abali ku wano mugende ku X kati bagiyita X ku Home Affairs Ministry of Home Affairs ye Namibia mubagambe Ssaabasajja Kabaka wa Buganda ali eyo illegally without his will nkiddamu ono Ssaabasajja Kabaka wa Buganda ali mu Namibia without his will bamusindikayo gye baagala akoleki amawulire amabi genjagala okubagamba mpulira n'amaziga gannyunguka Ssaabasajja Kabaka wa Buganda ayina neurological problem fenga abamanyi olulimi olwolusayansi oba olusawo ayina neurological problem yejjeetya takyasobola kusengeka bigambo nga bwe mbisengeka
Ssaabasajja Kabaka wa Buganda takyasobola kulaba kintu ekyo n'akisoma nti Mayiga twagala kabaka waffe. Aina neurological problem, eyo problem esooka. Ku kanyoka wulire gwe baamuwa, Ssaabasajja Kabaka wa Buganda ya losing understanding. Ssaabasajja Kabaka wa Buganda aina organ failure. Ekibumba kye tekikya functioninga bulungi. Kidini ye tekya functioninga bulungi. Mwerabe mumulaba n'enfaanana gy'afaananamu. Mulabe Ssaabasajja Kabaka bw'afaanana. Balinganga abamugambye nti nno seka. Mulabe bw'afaanana. Ogwo omutwe ogwo tegukya functioninga. Era kyova olaba nga sometimes bamupangisiriza eno ennyumba. Ku ssente zammwe Abaganda bamupangisiriza eno ennyumba. Ewaleeyo kilomita 7 okuvaawa mu kibuga Windhoek. Gye bamupangisiriza eno ennyumba gye mulaba eno. Ennyumba eno ze mulaba ziri mu gundi. Ogiraba olaba emabega emiti egyo egiriyo. Eyo baalonda n'ekiyumba ekiri kiipu gye baamuteeka musajja wattu. Ali mu basirikale ono omuyaayo ono ndawula yamukola ki. Kakati gye mbadde mbasaba mutotinga ennamba eno wammanga n'omukyala mumubuuzeeko. Kubanga mukyala gwe nkusindikidde message nenjagala njogereko naawe. Mukyala gwe okoledde emirimu. Obeereddewo ndawulo ono bwe yali omufere nga talina mulimu gwakola. Ate mukyala Dr. Ndawula muyina ki WhatsApp group kye mulimu. Mwenga ba dokita omanyi naffe bwe twasooka okugenda South Africa eyo omanyi ne bwogende walala bannayuganda baba abeefuula nti baasoma bo balaba nti bategeera nnyo temwagala ku associating na bannayuganda bataasoma kati mbasaba mwenna yes problem gye mulaba ku Seggirinya problem gye mulaba ku Kadaga ye problem eri ku Ssaabasajja Kabaka wa Buganda kati mbasaba mwenna mutaipinga ennamba eno ono omukyala mumubuuzeeko eri +264 njiddamu ennamba y'ono omukyala kubanga ye yandawula yakyakozesa ye Uganda yali mobile kati seba ali mobile agenda bali mu ebintu byonna bye bakola biri irigale era njagala okubagamba mwenna balaba video yange eno nga mumanyi mukyala Dr. Ndawula ono mubagambe buli kintu kyonna kye mukoze kiri man under it's illegal sente zonna ze musindika it's under money laundering kubanga mukimanyi bulungi Ssaabasajja Kabaka wa Buganda bwe mwamutuusa ku kisaawe alina diplomatic passport ye tebamubuuza bintu biri awo ebintu byonna bye mukola gwe mukyala gwe oli doctor oli physician wabeererawo omusajja ono obufere bwe yakolanga oba okitegera kakati ennamba eri bweti muwulire ennamba bwino ennamba eri +264 81 129 3307 eri Kasaalaba 264 8 129 3307 nkiddamu ennamba eno eri +264 811 29 3307 Sesanga yes Sesanga wuyo agiwandiise ennamba eyo mugikwata oyo mukyala mumumbuulizeeko ennamba eri Kasaalaba 264 8 129 3307 erinnya bamuyita Dr. Ndawula nkunoonyeza mu bulungi n'ogaana naye kati njagala abantu bajje bakubuuzeeko mwe mulina Ssaabasajja Kabaka Abaganda mwenna mbaloopera ono be balina Ssaabasajja Kabaka wa Buganda Mayiga bamusimagolinga nga bamukozesa mu 7 kwe kumusimagolinga ne bamuleeta Namibia bano be bamulina omukyalo oyo njagala mumubumbulizeeko Baganda bange mwenna abali ku Twitter mugende mubeerenga mutegeeza government ya Namibia ku Twitter account eyo kweri ya bagita Home Affairs Ministry ya Namibia era ne post ndowooza mukirabe erinnya bamuyita Dr. Ndawula erinnya baliyita Dr. Ndawula
Okitegeera? So mwe Mayiga twakugambye nti we are ahead of you. Kati njagala Mayiga oveeyo ondage Ssaabasajja Kabaka e Uganda. Mayiga bw'ovaayo n'otulaga Ssaabasajja Kabaka wa Buganda ng'ali Uganda ngenda kuva ku internet. Njagala ennamba eyo mugitayipinge mubeere ng'omukyalo oyo mumubuuzaako. Bwana Asiimwe Ssebo Pastor ennamba eyo ogifunye mumekinge sure nti ennamba mugifuna. Oyo omukyala ennamba tasobola kugiruuzinga kubanga ennamba oyo omukyala nno w'amaanyi gwe mulaba. Omukyala she's a consultant. Akolagana kubaki kati am very worried. Ssaabasajja Kabaka wa Buganda ayinza okusererera mu buwaŋŋanguse. I'm very worried. Bino byonna bene mulaba Mayiga ameketa amannyo alabika atutegeka. Bino byonna bye mameketa amannyo bino Mayiga alabika atukola ki? Atutegeka. Njagala bannange bwe wabaako munnange ng'ali Namibia wano wawa eddwaliro ono omukyala mu ddwaliro lyakola situmanyi oba Ssaabasajja Kabaka mwali admitted. Situmanyi eddwaliro baliyita Onanjokwe Hospital. Ekigambo kiri Onanjokwe bakispelinga kiri ONANJOKWE. Njagala nalyo muliwandiike. Eddwaliro ono omukyala mwakola. Okitegeera? Bannange wano gundi zazze wano, stars zazze wano sisobola kutayipinga. Nandibadde ndi typinga kandabe wano bansobolo no sisobola kutayipinga wakyaliwo ebintu ebinkwatidde. Vero nkoyoyo webale nnyo webalire ddala lyeddwaliro. Baganda bange mwenna abali e South Africa, baganda bange mwenna abali e Botswana, abali e Zambia, musobola okusaliikiriza. Bannange luno olutalo lwe tulimu lw'amaanyi. Buganda Museveni okuwangula olutalo oluwe lwe mulaba yamala kuleeta oyo Ssaabasajja Kabaka wa Buganda. Nkiddamu nze nali muvubuka muto. Museveni okuwangula olutalo. There is no way agowokera ku macha n'osinika amannyo nti oli wa Nuupu n'osuubira nti Ssaabasajja Kabaka wa Buganda bw'abeera mbulumi bw'ati mbuffe nga abaagala okulibaleetinga eggwanga tebitukwatako oba oli mugwagwa. Eryo eddwaliro eryo lye mulabye Enanjokwe Hospital. Muganda wange gwali typinze chiri no Henry Kayondo chiri ONANJOKWE Onanjokwe Hospital. ONANJOKWE. Dorini sanyu wamali eryo. Eryo lyeddwaliro. Baganda bange mwenna abali e Botswana, abali e Zambia, abali e South Africa, namwe abali e Namibia. Musobola wala nnyo nkimanyi wala nnyo ovugirawo essaawa 8. Imagine Ssaabasajja Kabaka wa Buganda mwamwa isolatinga. Kyovola wanga buli nnaku Mayiga bwe tukubuuza oli mu kumeketa wano amannyo. Buli lwe tukubuuza wano ng'omeketa amannyo. Buli abantu lwe bakubuuza baagala okumulabako ng'omeketa amannyo. Okulaba basawo be. Ng'abiri mu lumu March. Wulira bwe walimbanga abantu. Ssaabasajja Kabaka yagenda e Bulaaya okulaba abasawo be. Abasawo baali beetaaga okwongera okumwekebejja nga abali kumpi n'okulondoola obujjanjabi bw'atyo n'atasobola kudda mu budde. Ssaabasajja ajja kudda ng'abasawo naye yennyini nga bamatidde nti essaku atuuse mu bujjanjabi. Nsonga eno waliwo abakiise abamu abasabye okubateerawo embeera eyinza okubasobozesa okulaba ku kabaka mu kiseera kino. Badde mbuuza engeri Ssaabasajja gyali omulwadde eyo n'agenda eyo. Kati ffe abeesobola tetuyinza genda kumulabako.
n'akalagala akaganda naffe ng'abakiise ndowooza nti tulina ennyonta y'okusisinkananga Ssaabasajja Kabaka okuba nti tugamba abantu nti ye naffe Ssaabasajja Kabaka twakoze ki twamulabyeko akati singa ngamba obugamba nti mugende mumulabe okawulira omusajja yakagamba bugambi nti ffe ng'abalina obusobozi era kyovola Mayiga bwe wamuleeta Namibia tewamuteeka mu Windhoek bwe wamuleeta tugeze omuleeseeka e Uganda tewamuteeka Kampala wamutwala eyo ng'ekkalamojja okumuhumiliatinga kati gy'oli mu kulimbira abantu mbune ennyonyi ekisaawe ky'e Namibia ssebo kinene nnyo ate kati kano kengezezza n'enjogera wano ogenda kulaba Bannayuganda bagenda ku raidinga Namibia kyovola bamukoboola baganda bange mwenna abali e South Africa abali e Botswana abali e Mozambique abali e Malawi abali e Botswana mwenna mubeere nga mulumba abantu abo Mayiga tuli bagezi totusuubira nti nno ffe tuli basiru totubusuubira mbu ffe tuli basiru tuli bagezi njagala okugamba ekintu ekyo tetuli basiru totusuubira nti tuli basiru totusuubira nti nno Museveni ffe bw'atuwa asobola okutuwa ssente nga mmwe Mayiga n'oluuzinga ne kapasite yo Mayiga kati mbuulira muntu kyasobola okuzaala omwana we Uganda n'amuyita erinnya Mayiga mbuulira muntu ki kati asobola okukeera ku makya n'agamba omwana we mwabakyala bali kuno osobola okutuuma omwana we erinnya Mayiga oyo noonedde famire yo oba okitegeera kati ndowooza tuyinza okuba nga twogedde kati n'omukwata n'omukola ki n'omukomyaweeka naye njagala okugamba ne Windhoek wali gye muyita mmwe gye muyite Windhoek tuyinayo abaki naye Mayiga this time ogenda kutegeera Bannayuganda naye Bannayuganda bannange kyembasaba njagala buli muntu yenna yeeyita Omuganda munansonyiwa nyina ka audio ke njagala obba playingira kalimu provocative language kalimu provocative words naye munansonyiwa ebigambo bino nyina obba Bannayuganda twefuula abasiru okiwulira twefuula nnyo abasiru ate naddala ffe Abaganda ne musuubira nti okubeera Obuganda tulina kwambala ago makanzu n'obiraba ebisajja ebiganda ebikazi ebiganda biri e Toronto mumuggulawo Kabaka Foundation wallahi nga Kabaka afaanana bw'atyo mwe ebisajja ebiganda n'ebikazi ebiganda ebyebuza amagezi naddala mwe ebiri mu diaspora nga musobodde okukola ki kyovola banga bano abaana babavuma nnyo enene challenge njikoledde Baganda Abaganda muli basiru sirabanga abantu basiru Baganda gimewana wana busimanya mulina Obwakabaka temulina bweyo mu bigambo yanga ne bwe yagamba nti Obwakabaka baddawo ne tewina mugongo kifaananyi kiri awo emirimu okutegeera challenge yiyo kukirimye genda wette challenge yiyo enjuki ezo oyagala okutegeera obukambe bwazo gezokwate ku Kabaka waazo eyo nebo tebambono oli muntu ina buli kimu ina ngalo oyogera ki wala igende zikwateka bukasi Kabaka waazo zijja kuluma zikuyingire mu nnyindo zijja kuluma zijja kuyingira mu lipati ya mubiri gwo okumekereza nga zikusse okuzanya buzanyize Kabaka waazo kimunya kutegeka kye kintu kiri kimu Obwakabaka tebuli nga bukulembeze balala bonna obukulembeze balala buli fake batekawo buteke buno Obwakabaka kati ne butekawo ya bu blessing kuva ku myaka gyadda before Yesu waliwo Obwakabaka ekitegeeza nti buli blessed buli real kifuna obusangane mu bisolo obusangane mu biki ne mu biwuka wera sinzake ekiwuka nga kina president abira president waabyo era abira Kabaka waabyo ekitegeeza nti Obwakabaka buli blessed kuva wa Katonda kati mwe Abaganda bazanya batya Kabaka wammwe ne musiriwa ne musirika busize muna kutiketa okuleka na bulekanye okitegeera take action okitegeera nyo kizinda kudde ne zireka na bulekanye nga kwata Kabaka waazo zikulumira awo zikuttira awo
okuva bbiya abiri kabaka baye mulugunyanga kwegembya jali muntu sinnungi up to now kifananyo ekyalabiseeko ali mu nsemu ya Africa ali mu yoboyobo waba masikini nemugamba mbuno mudamu nemuwogana busimanya kabaka woligwa bwendigwa mwali kasukire embazi ndijibasa n'amannyo muri bayaye era kyaga kudamu kuya bigambo ebyo kabaka abanga asobodde okubeera nga awambibwa kuba kabaka tatasobola kukwebanirira era nga bwengazi n'enjuki ezirina okulwanirira kabaka wazo so siye kwebanirira omulina okulwanirira kabaka wammwe eno challenge mugirabe olengera nti nno eriko ringi era kabonero ak'enjawulo terina weefaananya zino zonna ndala ekitegeeza nti zitegenda ne kabaka waffe temdamu kugamba kabaka woligwa bwendigwa mugambe kabaka woligwa sirigwawo wali kasukira embazi sirigiba kanigireka nekukuba kubanga kituufu kati teri embazi egenda kumukuba esinga eno emukubye ali mu buwambe muvudde kuteekawo embeera naye mubali wallahi abaganda mmwe wallahi bannayuganda mmwe tukoze omulimu tuinvestinze balumbuye basiimwe bawumalukiseka waliwo abaana abali e Uganda banosifa nakato bamumira nsanafu wallahi bamira ensanafu naye mmwe bamuwanga kivumbi muli wano mwe bamasayansi mwe bakakembo babasajja balutta maguzi boogedde kabaka tasobola kuvaayo n'abagamba bannange bampamba mfe tuli supposed okubaayo era kyovola bono omwana akugambye nti olaba ebinyonyi oba kitegera kabaka tomusuubira nti agenda kubeera ng'empologoma eveye kugambe nti am the king of the jungle nedda kabaka tulwanirira mulwanyirire naye n'olabaga minisita wadde n'okwogerayo ekigambo ekifaanagana bwe kiti n'olaba ogukazi n'ogukyala gonna guli wano the only thing gwagenda bugenzi mbusimanya kukyalira nsiko mbusimanya kukola ki. Shame upon you mwabeyita abaganda. Shame upon you mwabeyita bannayuganda. Mwagala mulaba obwakabaka bwe tubadde tusigazza. Museveni bwe ya humiliating obwakabaka bwa Lenzululu. Wallahi najja n'abusaanyaawo. Tewali wadde n'ensi yonna yakeera ku makya n'egamba ngo ffe good enough mubadde mufunye ffe. Naye n'olaba ekyana kiwala, n'olaba ekyana kirenzi kyonna tekimanyina kwemwa, kyonna kivaayo kigamba mbu tuvuma. Nze ayogera obwogezi nze nsinga Mayegoya akwata Ssaabasajja Kabaka wa Buganda n'amuteeka mu Niigiina. Nze Lumbuye ayogera obwogezi omusajja n'arisikinga obulamu bwe njagala okubagamba Lumbuye tafaanagana nga ffe kubanga nze bw'ojja wano okunkwata okimanya mbune muvaayo mbu ffenna tuli kino kijulizi baagala aliwo tekinyegangayo n'olunaku n'olu mwe mwenna agakinagukamu mugenda mu BBS Terefayina mwalabye statement ya BBS Terefayina gye yakoze nakwata wano omusajja gundi ne mucunya omusajja Medi Nsereko Sebuliba ne mucunya n'ababuulira amazima neera still mukyakandaguka kati mugenda kweyo CBS mukyamanye musuubira nti CBS egenda babuulira ekituufu ekifa kabaka gakazi mmwe ne gasajja mwagaganda ne muvaayo wallahi ne muvuma ebigambo byaffe nze ndi musajja musiraamu nasalawo obusiraamu ne mbuteeka wali ne manya nti abasiraamu nabo bali awo abasiraamu mwenna muli awo omusajja gwensaluutinga ali Sheeka Kiti oba ne Seeka Kasimu n'abasigadde mwenna ono nakibinge bamulamba bamubuulire ku ttambula magundi naye kankubuulire gwe simanyi omulangira Jjunju gwe nze nakugambye gezaako okyali e Bungereza mmanye nti oli Bungereza Abangereza si be batta jjajjaawo lwonaategeera Abangereza be batta jjajjaawo lwonaategeera nange bajja kunzita novaayo n'olaba omuntu nze am very proud to be a Muganda enjuki zirwanyirira kabaka waazo naye gwe tosobola kera ku makya n'ogamba tukuwadde information yonna still Mayega mukyamukkiriza nga mumulaba ne mumuwuliriza n'omuwuliriza Mayega mukyamuwuliriza n'olaba agakazi wano gagamba mbu gali mu National Unity Platform waliwo ogusajja ogumu gwensanze ku platform emu egamba mbu tukutte obwakabaka tubugasse mu struggle yaffe. Are you stupid?
Are you stupid? Museveni yalwana natta abantu eruwero bayatta milioni meka. Nagende Masaka nga akubya abantu obutayimbwa, akubya abatemi abantu ebijambia, akoze buli kimu, ne bamusomera ddiru nti the only thing is kuleta kabaka wa Buganda kumujje ne Bungereza gye tuli. Kumuleta yuwa. Naleta kabaka wa Buganda namwegayirira. Kabaka wa Buganda n'agamba abantu beruka yawo simanya mukungwe simanya wow ne bakiri Katonga kwe kumuyitako. Ne olutalo lwali lumulemye Museveni. Kati gwatategeera bya bufuzi gwalaba nga ffe bwe tuba tulwana olutalo lwa kabaka tulwana revolution intentionally. Kubanga abantu abapinga kabaka be bantu abapinga revolution yaffe. Mpuuga wabulidde bampuuga abo be baali baagala okutuyingizaamu okuvuma kabaka. Gwatategeera bya kabaka tosuubira Kyagulanyi kuvaayo okugamba nti bannange bino bye twogera Kyagulanyi tajja kubyogera. Kabaka ye struggle yaffe. Njagala okubagamba osooka kukwata ki bwoba nze ng'omusajja nzijukira nga bwe nali nkwana omukazi n'omukazi wange afumba wane waka. I have to win her heart. Nsooka kumukola ki? Kumuwangula mutima gwe. Omukazi bwe muwangula omutima gwe nekiwojjola mpeerawo. Kati therefore naffe tulina okuwangula omutima gwa Uganda. Omutima gwa Uganda ye Ssaabasajja Kabaka wa Buganda. Anything that demonize him. Mumanye omuntu yenna ademonizinga Ssaabasajja Kabaka wa Buganda oyo mulabe wa Uganda. Member wa parliament yenna atayogera ku Ssaabasajja Kabaka wa Buganda. Either mumanye nti yalya oba atya oba musiru. Kati ffe mutugamba ate kino njagala kukibagamba. Menge eyo gye mulaba Mayiga takyagikontrolinga. Era kye mulaba kye muva mulaba nga Mayiga agenda kudduka e Uganda. Naye Mayiga nkwegayiridde bwodduka e Uganda ne bwona agenda e Burundi. Ne bwona agenda e Southern Sudan tujja kukuno nayo. Okitegeera? Yes, okujagamba omutima gwa Uganda gwe Buganda. Naye njagala okugamba as I'm talking to you. Abasajja bano baagala Buganda kujijjawo kati omutima gwa Buganda ye Ssaabasajja Kabaka wa Buganda. How sure are you singa Ssaabasajja Kabaka wa Buganda aserera bebagenda okututeerawo ne bakuteerawo oyo Jjunju. What do you expect Jjunju okukola ki okuhogera? Mwe muleme okwesiriwaza. Ebintu bye tuliko bya ddala. Mbawadde information eyo yonna, mbawadde omukyalo oyo, mbabuulidde oyo mwami Ndawula nkukuwoninga. Namibia awo kati mu contacting Interpol, mu contacting Namibian Home Affairs Ministry, mu ba contacting bonna, mu contacting oyo mukyalo oyo eyeddwaliro gyali, muli sendingire messages. Kubanga oyo mukyala baawo, mukyala gwe njagadde okwogera naawe. Njogere naawe, nkubuulire. Kubanga mukyala gwe, Dr. Ndawula ekintu ky'olina okumanya, omusajja yakulekawo naawe, okaddiye. Omukazi bw'okaddiwa bw'osusse emyaka 5 oba okaddiye fe abasajja abaagenda kunoonyayo kaana kato ate okimanyi bulungi bwe mubadde gundi mwakakomawo Justin ku Thursday mwakomyewo ku Thursday wano omusajja yali yawasa omukazi e Uganda ayina n'omukazi e Uganda kati nze mbadde njagala kwogera naawe naye kati weeteekamu olugundi nze nkwagaza ki kati abaana kabakukola ki kabakukyalireko mbagambye muddemu ayina ennamba eyo ddamu ogizzemu wano yakatuuka agiwulire ayina ennamba eyo nga bagitayipinze njagala ennamba eyo ogizzeemu gikomyewo gwe ayina ennamba eyo nkwegayiridde gikomyewo oyo omukyala bamuyita Dr. Ndawula mumukyalireko n'eddwaliro mulikyalire Mayiga abo baakolagana nabo Mayiga nakugambye tugenda kukukola ki luno luwatankudde Mayiga twakugamba peacefully tulage kabaka n'owakana Mayiga ne nkugamba nti nze envi zankwata wano naye wano sirina ndowoozo ndaba siringa gwe yeekubaddayi Mayiga nze siringa gwe yeekubaddayi ate nasala leerwe sikyayina kati kyentya oba okitegeera sikyayina kyentya kati nga maliriza eyo Mayiga mumaliriza
bannange mwenna information yeyo jemba wadde kakati mwenna mwawulidde ku kantu kano Anita Mongo atabukidde ba minisita bagamba nti basusse okubungeesa olugambo olutaliiko omutwe n'amagulu ku babaka ba palamenti ne palamenti okutwaliza awamu. Legislation is done in the house, not in cabinet. Speaker agamba nti kyewuunyisa okulaba nga baminisita abandi badde bassa amaanyi ku buweereza eri bannayuganda ate bagamala mu kuzunza lugambo nga bwe bakoze mu lukiiko lwa kabinenti gye baalumirizza ababaka okufuna enguzi ne balemesa ebitongole bya gavumenti ebimu okugattibwa. So when we hear members going to discuss and having idle talks in cabinet that members are being bribed, and I'm repeating idle talks. Mama Lususu njagala osembere wano ani akutte mu gundi yange ani abadde agikwata. Mama Lususu njagala osembere. Mama Lususu omumpembe Yoweri Kaguta Museveni afande Muhoozi njagala naawe osembere wano. Njagala okubakakasa nti bwe twali constructing ekintu kino ekyokuteekako sanction twakibala. Ate Mama Lususu bw'oba ojjukira bulungi tweyanzizza nnyo muganda waffe mukulu munaffe omukulu Wajja omugazi webale kusomesa ggwanga webale kutangaza nsonga webale kulambulula nsonga tuli basiimu nnyo era tusuubira nti ensonga zaffe zijja tambulira ddala nga bwe zirina otambula ebbanga lyonna.